Kale mwebalyo genda maaso n'okutugoberera nze waso Emmanuel muri mutya nsubira muri bulungi program kutusibwako banafa ba Beef Organic Access Building Rubaga Road nga bulijjo bive ejja kube kuyambako osobola okubanga ate ofuna obujjanjabi obwetagisa mu mbeera yonna batumidde mbabuuzizaako mwenna gye muli abatugoberera bwe bali nnyumba ddala kansubire muri bulungi. Kale kakati omwala amanyikiddwa nga Brisher Karsh yasobodde okubanga yeefunira ka deal okuva banafa ba club Brisher kika kya mwenge oguyitibwa club era nga bafulumiza obucupa obutini bwe bayita bushoti bwa mils 3 akacupa ke bayita ka shoti kaba kenkana akacupa ka soda almost yebeera size yako era nga omwana ono mukuba tiktokers abarondeddwa okubeera ng'afuuka brand ambassador w'omwenge guno era nga bw'atyo yageze natugamba nti unleash your beat say my name shoti era bw'atyo natugamba nti congratulations to me Brisher club please na brand influencer. Thanks Lord, thanks my people, thanks club. Byebigambo omukulu Brisher Karsh byasobodde okubanga yeewandikira nga yeweereza. This made us very happy. This is what we always talk about. Kino bulijjo tuwogerako abamu ne batuyita ababi batugamba tukolokota omwana n'ebisigadde, but this is what we want. Omwana ono nze ne bagamba dda tewali tiktok amusinga maanyi bano bonna bazze ne bapeera bakabi naye n'omwana y'omu kuba introducinga tiktok wanne Kampala okugifuula ey'amaanyi. So bwafuna gundi nga zino projects nga zino ffe kitusanyusa ffe abaagala bannaffe we feel so happy for her. Nze I know what it means okubeera brand manyi kitegeeza okubeera ng'olina kulinnya naye liba nga si ddene naye ng'olina nga you can influence weobeera nga mbulamu we can influence 10,000 people oba w'amaanyi toba wakusaaga. Kati kiba kyamakulu nnyo erinnya lyo kubanga okubeera n'erinnya it's time kitwala obudde okuzimba erinnya newankubadde ligwa mangu. Omwana ono bw'okakiratinga ebbanga lyamaze ku social media that is her capital okuguba mulimu gw'abadde yeekoledde bw'oba tagufunamu kiba kibi because creativity gy'ateekamu okukola bu videos okukola bu stunts wakola okukola buli kimu kyakuletinga ku tiktok that is all time. Obwo obudde tubufuulamu ssente yandibadde mugago okusinga ne wano. Ffenna okubeera ku internet kwe tubikolerako emirimu we are investing in time and money. Okera kumacha nenkola content kwenkola nentaba nengende eri shooting. I'm investing in time. Nkola mulimu gwe nandiyagadde nange nfunemu oba nfuna. It's very painful and very bad okubeera nga brand togifunamu nze nkubulira mazima kati mwe omwana I'm so happy era musabire Sara ayongera okufuna deal weziti ayongera okufuka w'amaanyi yenna amuliko waye managinga yekka oba managinga but now bw'obanga afunye abantu abakumanaginga mweyembeera ne bakusobozesa okuba nga ofuna deal ngeza prisoner kitegeeza kati oli ku right track. Bano basemaya bakukumamu ne gufumba semaya kagusesemu gwake men nabo beesonyiwe. Brisher Karsh wotuuse you are supposed to be somewhere. So for us who believe in brands, for us who believe mu bitone, this is the right time. Era abantu bonna bolina abakusobozesa okukola deal negguka benywezeeko nnyo bwoti tobata kubanga we bantu abakuwagaliza wandibadde you can even earn over 5 million buli mwezi obudde buno kuba okikoleredde you have been putting in time okuliatinze okola ekintu kyoyagala mu video bonna nabakomera nga abakolera abakozesa out of passion. So fenga abagala Uganda we are thankful era twebaza nze nebaza club eyavudde nekkiriza mwana ono negamba katumuwa ba influencer nja kwebaza abamutudde okumpi I don't know baani naye nga mwenna abamuli okumpi abafulye okulaba nti Brisher Karsh achievinga deal eno ey'okumusainingisa ko contract oba contract whatever it is newe bange erimu emitwalo gumu n'ekitundu gwe Uganda sifuddeeyo naye kikulu kyabeera nti okera bukezi kumacha nobeera nga oli influencer wa club brand ezimukozesa okubeera nene mu ggwanga oba waddala oba ogenda kufuna emikisa egifuna deal enda kiba kitegeeza olaba club ekwesize nekuwobere influence obakolere kitegeeza ne MTN esolokera kwacha negamba jangu otukolera akalango ne Airtel besolo okuyita ne mukwane bejja kuyita brand ezinkuweereza akabi ziba zijja kuyita kubanga eyakabi ekuyimiriddemu. This is what we've been telling people around Brisher Karsh nti mumulowoleze kino oba naye kenyini ng'omuntu yerowooleze ekyo kale wabanga etasobola
kukirowooza let abamwetolodde bakirowooze bakimukolere era yakoze ekintu kyonna na negotiatingira Brisher Karsh deal wakoze omulimu ogusinga era we bali nnyo bali ddala oba kitegera bino bintu tubyogera mu bubi tubyogera mutima gw'Abasseruganda because some of us are educators abamu kuffe tuli basomesa twagala ensi twagala okulaba ku bantu ffe nga bali bulungi. We are always supporting our fellow people. Why? Because we want to see you prospering from one level to another. Can you look at the Duranga? Tuja kwa checks and balance. Ogwaffe omuntu atakugamba ko kunsobiyo omuntu atakugambye ko kitufu kigenda masa batakwagala. Fe abakera and we speak the facts about life. Fe tuba tukwagala. Mwogamba nti byokola bichamu kyusa tonyigira Emma. Tonyigira Calvin owokitegera. So I'm very sure nti ebigawa bino tujenga tuogera zino checks and balance twatubakolamu ziziba kyusa nemufuuka ndo obuvunanyizibwa. So nolwekyo Awangudde deal eno ebya Senate tubimanyi birimu naye nga ekikulu kya byonna yafuuse ekyo kyalina okuba era mbadde nkusaba nga bwe wafuuse influencer wa club tetukusanga ate ng'okutta macupa ga kitoko awo diru bajja gikusuuza beera wavunanyizibwa osome terms and condition abasajja bano ze bakuwadde. Aba police nasimanyi company kyekola mwenge guno kuba company z'omwenge tulina bbiri ennene mu ggwanga. Tulina aba Nile Breweries, tulina n'aba ndoza East African Breweries abali wali eri ku Port Bill. Kati simanyi police but I think police never on Port Bill balina okubanga ne bakola Port Bill. Kati so tetwagala ate basajja bakusanga n'ecupa ya Nile okitegera nga oli brand oli ambassador wawe muki oli influencer wawe mu police ojja kuba byononye wonna woba oli fokola bate echupa ya police ne ya club ojje kumira kumpi ne oba togunywa. Bino bitegeezo ino kyuse neisaazo